Nga oli mu class ki? Ngenda nkula ngenda kitegeera nti nyina siriimu ninga abantu bansosola. Abantu bakutegeera nti olina siriimu? Bagenda tegeera mpa oyo omwana bambira kalina siriimu. Ko nagenda nensooka nenjiwa zenna omiwonawona negwiwa eddagala ndiviiriddeko ddala omwana kalina siriimu oyo. Bangamba nti nno omusajja wamusiiga siriimu ze bulijjo mbadde mpaka na leero gwakimbuulidde nga kiva ku kamwako era kati nkakasizza. Kati olwo enkeera nga mumaze okubikola yagamba ki? Yagamba mukale buti onsiize siriimu gamba saayagala naye nange nabiddawo nga kikoze kyali kiwedde naye nsonyiwa. N'agamba atya? Gamba tewali buzibu fenna tumira eddagala aye nga ye yakasolinga nze mmire nnyo eddagala kwanze nalina sikyagala kumira kwalina okujja laba ddala mize eddagala teeka. Kati ye yategeera ddi nti afunye siriimu? Bamukebera yagenda ne bamukebera. Oluvannyuma lwa bbanga ki? Nza kwayita obanga myezi ng'esatu nagenda ne bamukebera naye nga alaba alwala. Kati awo we mwabikolera mwasigala mukyabikola buli kanaku nga muli mulaavu ey'ekimmemmete. Tomumiisinga? Najja namuvaako dda. Bannange Ritah toli sirias, wali olina okusigala n'oyo gaayi. Oyo yali akubiriza n'okumira eddagala. Mbu mwagendeyo mu kiraabu ne mwekubira eyo ng'akwanya abawala abalala. Mbwe era ne mweswazaswaza mu bantu. Nyumiza emboozi Ritah, olina emboozi yange. Emboozi yange erimu nkulinamu emboozi yange ya ssaawa nga 2. Omuvubuka gwe wapepeyanga naye gwe bayita Lubowa. Oyo ye mulwadde. Wamusiiga? Nti namusiiga. Wamusiiga obulwadde? Kati gwe wamwagala tokimanyi nti oli mulwadde? Yenyini yali akimanyi nti ndi mulwadde. Nakkiriza. Kati mwasisinkana mutya mwekwana mutya? Nyumiza eyo emboozi yansana gye yansanga gye tutakalira eyo n'asiima mu kunsiima nange neezikiriza saagaana nange saayina kakisa nalina musiga busiizi bulwadde saayagala kyajja buzzi. Teyakugambako nti oba twekebeze oba twambale? Tewamu advisinga nti yambala nja kulwaza? Teyakimbuuzaako wadde. Naye gwe wali okimanyi nti oli mulwadde ng'okimanyi n'omuvubuka si mulwadde naye ne weebaka naye? Wakikola intentionally? Saakikola intentionally. Kiki ekyaliwo? Simanyi nakumanya kiki oba nze banaye nekyabulya simanyi nakumanya oba nejjako simanyi nakumanya leka nekyawa. I'm so sorry. Nekyayira ddala. Teweekyawa. Nogamba life nkozi nejatandika eddagala mpola mpola. Bwe wamugamba? Yamala n'abikubuulira? Yabingamba nagamba nti wansiiga badde kankuveeko obuviggwe nyinza okuttira bwe kangwenenye. Ningamba nze tosobola kuta nange nsobola okukansolinga tesange saayagala nge nabira buli kankusiize. Sorry. I'm so sorry. Then emutambuza obulamu ng'akitegeedde nti abufunye n'atandika okumira eddagala. Nga agenda n'amira eddagala. N'akamu kwabo baali bakkiidi baali bawiidi abo bamuwa transport agenda n'afuna eddagala kuki Salama. Emyaka. Walivaako k'emyaka? Oba olimira bubi nnyo nnyo nnyo. Olimira bubi? Balina okukasolinga mwe twamukoowa busaatu batumukasolinga busaatu batumukasolinga bya ddagala. Mwana muto. Nange neenyiwa. Nga mwenyiwa n'okoowa. Tewafuna bakubuulirira? Tewafuna mikwano? Eyo gye munywera eddagala teriiyoko ku mikwano? Lwaki tobafuula bakwano bo ne mubeera nga leero sijja kugendayo n'ogaana? naye nja sigenda genda kukima ddagala nange mpulira ndi ntamye. I'm so sorry. Ddagala litama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Ndine muganda wange wano bamuyita Ritah. Abamanyi Ritah Nabukeera. Abamanyi Nabukeera basomako naye mumumanyi wano Masajja era gwendi naye olunaku lwaleero mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Abajot's Herbal Products bakugamba nti balina eddagala erya herbal gwalina infections ng'oli mukyala toddamu kubonaabona. Eddagala lya Jot's Herbal Products ligenda kukuyambako okwoza mu nseko abakyala ng'enseko zo nkyafu, abalina ebizimba mu nnabaana, aba bleedinga ng'obleedinga n'obleedinga family planning yakwonoona noonya kuba Jot's Herbal Products eddagala lyabwe ddungi. Nze si recommendinga kintu kibi, ngenda okujaano bawa ekintu nga nange ng'omuntu soose kyekozesezaako. Abaami abateesobola mu sayizi nga walwa ku masturbation n'oyonooneka emisuwa balina eddagala likuyambako okuzza ebinywa byo engulu. Kubira be Jot's Herbal Products babeere nga bakwako ku ddagala lyabwe ddungi nnyo nnyini ddala. Mpozi abalina pressure, sukaali, ulcers mwenna babakolako. Ngenda kusembayo Abambiru Furniture Workshop tusangibwa eno Masajja Busabala Road. Tukubire essimu leta odayo tukuwe ebintu ebirungi eby'omulembe. Abaana b'obuwala tobeera mu nnyumba nkyafu nga furniture Wambiru Mubiru Furniture waali tujja ku designing entebe z'obulungi obeere n'entebe zirabika obulungi obeere ne ka sideboard akalabika obulungi obeere ne ka so tukubira essimu ne bubeera oli mu hostel ng'akaluumuko katini bwe kati ffe tuyita ne tujja ne tukuplaningira ne tupima buli kimu ne kitambula malira disana nsanyisa okulaba oli otyo bw'otyo mbuuza kuba tulaba bawuliza mwenna naye maama gwona nnyumiza emboozi gwe nze buuza kuba tulaba bulungi atula mwenna naisaliso obbala mwenna mwenna oyina ensonyi kubadde ng'olina ensonyi okubadde ng'olina ensonyi olinamu olusonyisonyi wafuna ddi akawuka ka Mukenenya baakuzaala nako? Bazaala nako omange yazaala nako kuva muto. I'm so sorry. Naafa ne taata naye naafa n'akandekera. Nategeera nti ndi mulwadde nategeera P5 nga ndi mu kisulo eyo Vincent Alex emukono nali ndwalalwala ne banzirayo mu kisulo nenziramudde. Jajja wange nasigala mama wange yandekera jajja wange. Jajjaawo oyo yazaala maama we? Yazaala maama wange ko kati ndi ku Bukojja. Jajja gwe wandekera yaziba amaaso. I'm so sorry. Ye kale yaziba amaaso ge gaafa talabirako ddala. I disabled. I'm so sorry. Okuva edda yali disabled? Kuva dda nga talaba. Kuva dda jjajja Ritah talaba? Talaba. Okimanyi nti mbadde sikimanyi? Kuva dda nga talaba paka kati Mukama yakuuma. Sooka onyumize mami wo naafa ne bakulekera jjajjaawo. Mama we yakuzaala omu? Mama yazaala omubwenti kabiti akamu era akulidde ku Bukojja. Taata wo tomanyi gy'ali? Taata wange manyi namutegera luvannyuma nnyo. Buli omu yali agamba kale nga tuli awo twategeera mutuufu paka we baazuula omutuufu. Waaliwo ab'enjawulo be batankana paka bategeera mutuufu teyali Nkoni Masaka. Kino kizuula ate nnyina baganda bange abalala besimanyi abo sibamanyi byonna mbategeera butegeezi wasikuze nabo. Yazija ku ssomero nagamba nti waki ndwalalwala. Anko we ku sayidi ki? Sayidi ya maama wange. Nagamba mwana tumutwaleko ki mu ddwaliro tulabe kiki ekimuluma. Wakyalwalalwala. Tugenda mu ddwaliro. Tuka mu ddwaliro nga ki ng'HIV. Ne bangumya nakaba amaziga. Ng'oli muto? Nga ndi muto. Nenejjako waya. Nesooka mbula. Gwe wali okimanyi nti HIV yatta mu egyo emyaka at 5 years? Okusona sikimanyi nakima nti HIV ti bulwadde bw'amaanyi. Wadde. Kati ate wali wakaaba otya ne wejjako nga tomanyi?
bakinyonnyola nga bali mu kunkansolinga anko nga ngumya baga tugenda maazi tugende kutwala ku restaurant guli ebyokulya baligulira essimu mweyo class eyo yennyini olwambuzaabuza nimugamba anko nze munange byongamba sibitegeera ngamba ojja bitegeera mpola mpola nangamba mama kali ngenda kutwala jjajja ngenda sobola kujjako wajjajjako kutwala ewange kwa yasula ekitebi nasooka nzije wakaawo natwala ekitebi nasooka nfunye akasimu akatono bwe bambuzaabuza nkirisooka nkiveeko nasooka nenejjako nga sategeera HIV kyeki ng'ate wejjirako ki nga tomanyi na HIV kyeki bakinyonnyola nti olina siriimu siriimu bwe bulwadde buno buki bakuzaa n'obulwadde bwa siriimu nakinya nti obulwadde bwa siriimu kwegatta na musajja nabuki namwami kwe kufuna obulwadde obwo nena nga nkitegeera mpola 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 ngenda nkitegeera mpola neddaga nti tegumala ntandise kuva P5 nga ndi ku ddagala ddagala ntambulidde ku ddagala paka kati kyali ku ddagala buli kanaku olina okumira ddagala ate waliwo ne weewalivaako wanalivaako napera nekyayi nga pera kyagala saala kumanya nendiviirako ddala nesooka nkogga nenzigwawo naye nga sifa nga wendi wali oyagala kufa nga nekyayi olwo kyagalako ddagala nga ndwala ebirwadde tisitategeera bitirayitira byali biwanvu ng'oyitira ye ne mu kkubo nga ntambula abantu batalika kunennyala mpera nga nennyala mpera buli muntu antamye nga nekyayi awo wali ovudde ku ddagala nga ndivuddeko eddagala nga nekyayidde ddala kati soka tuddeyo wano ng'okula kojja waakututte bakukebedde olina obulwadde bwa siriimu bakugambye nti kati ogenda kutandika eddagala for a lifetime sasooka ditandikirawo basoba septrin pege yali awo nene septrin nga tukatambuza kuki septrin nga batandikirako mpola mpola tega tumukubera mpola mpola tandikire mpola mpola tandikira ku first line neki neganda ng'eŋooza nnyo wadde gwokubiri nga teka ku first line eyo yampisa bubi nnyo nnyo simirirako ddala nga weekweka n'ogaanodde nga nkweka wansi wa bitanda mwana otakyalitamira ddagala baali balongoosa ne balisanga emika emitirivu nga oli mu class ki awo ngenda nkula ngenda nkitegeera ti nyina siriimu naye nga abantu bansosola abantu bakutegeera nti olina siriimu bagenda tegeera oyo omwana bambirako alina siriimu ko nagenda nensooka nenjiwa zenda omiwonawona neguyiwa eddagala ndiviiriddeko ddala mba omwana ko alina siriimu oyo awo ng'olinga mu piiki awo ngenda nkula P6 P7 awo ni ku masajja modern awo awo bantadde mudde omwana tagenda kudda mu kisulo naye nga batubembera nabwera ki bansosola ku ssomero bakitegeera nti olina obulwadde bwa siriimu baabulira abasawo abasomesa babagamba basobole okuteekinga care of other people basobole kuntegeera nti baki naye bwati ne bwati mumukwata bwe muti bwe muti ani akusumbuwa tuzeewo tewali aliwo obirabanga ebyeggulo ebyabaddewo ejjo nze Emboozi obulamu tebubadde bwangu mutambuza mpolampola mukama adde akyankuumya adde akyambadde obulamu adde akyankuumya ndi ku second line kati dokita yagambye nti bwenva ku second line line egenda kuba yakusasula bwemba nemeddwa second line line ekuba yakusasula kati simanyi jjajja atakola disabled sente agenda zijja ez'okugula third line ndi simanyi mukama ayambe mukama agenda kuyamba kati sooka onzizeeyo wano ku ssomero ova otya ku masajja modern oyingire secondary awo wonna wali ovudde ku ddagala ng'olitereka olisuula busuuzi wansi wa bitanda nga tolwala mukama bamusayi gwange bamugumu sibe nakumanya
era sina nera ndwala nabanga nfunye infection kino kiri immunity system yanti ebeera low. Kati olina okukozesa nnyo natural remedies okubeera ng'oli protected ne immunity yo oba immunity boosters okwongera okuyambako okugumya obusimu obw'omubiri obulwanyisa egundi endwadde kubanga olwedde olina obulwadde obw'amaanyi. Nyumizaawo oyingira secondary tonnaba kunyumiza Mboozi Ritah kankubuulire watandikira ku Winston bantute ku Winston osinya wano nyingira sinya wano Winston najja nakomba era ndi mudde era batera school fees polampola jjajjange era agamba mwana ono kaasome osobozi bange mwana ono kaasome bwana bamundekera muwala wange yamundekera kaasome era ndi bwenti mpola abo bonna abaana be mwalinga mubeera nabo wamu abalenzi n'abawala baali baani baali era bajjajja baali bazzukulu bonna bazzukulu aye bo nga balamu nga yegwe weka gw'omulwadde nzenzeko omulwadde kati awaka bo tebakusosolanga bo bana baali bansasula kati nga amaswani go ate eswani eyo tetugenda girirako tujawule ekikopo birina kuba byawufu kale nange nenywa nekyawa kati obeera olina kubeera ku layini kinga oli mulwadde wa Silimu otandikira ku first line tutandikira ku first line ey'amaanyi ennyo bwedda ku second line oba ogenza owonaawona mu katini kisinza engeri gyomiramu eddagala lyo kuteeka ku second line wala omira bulungi bateeka ku second line omira obi bakuza ku first line kati yali naye sigisobola yali eŋŋonza nnyo third line first line yali eŋŋonza nnyo saa kubeera kuddukana okwebaka nga omukazi w'olubuto ngamba nsipata zigenda gisobola nga sibya nadimira first line tusoka ligimugyeko bagambye nti tagisobola nze ku second line kati saano gyendiko second line wotuuka ku third line kitegeeza obeera eddagala limanyidde omubiri liba limanyidde omubiri gwo naye wootuukira ku third line bannaye kuba okuzuumira eddagala oba walivaako k'emyaka oba olimira bubi nnyo 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 olimira bubi balina okukasolinga mwe twamukoowa bisaatu bwe tumukasolinga ye bisaatu tumukasolinga bya ddagala mwana muto anange nenyuwa nga mwenyiwa n'okoowa tewafuna bakubuulirira tewafuna mikwano eyo gye munywera eddagala teriyoko ku mikwano lwaki tobafuula bakwano bo ne mubeeranga eddagala leero sijja kugendayo n'ogaana naye ange sigenda kukima ddagala nange pia ndi ntami I'm so sorry. Ddagala litama kati nawootera obulamu obuki obuyinza bwa Mukama nti gwe okuze n'obulwadde naye oli mulamu waliwo abafa accident nga balamu tebalina wabaluma emubaamu abalwalako just omusujja n'akutukirawo kati era tolina ssuubi ddyo ndirina nyumiza emboozi nze njagala okuwulira emboozi yonna ey'amasajja secondary awo wagendera ku ssomero linako wennawulira abantu nga bagamba Ritah ali lubuto ebyo byonna njagala kubimanya leero mu programu olutulange lwavaamu lwavaamu nava kubutonda luvaamu abantu bagamba mbw'osiiza abavubuka b'oku masajja kuno kwonna Silimu si bituufu Ritah tubuulira amazima si bituufu mbu bonna be wacakalanga naye beeyoyo bonna mbu kati balwadde si bituufu ate ono omuvubuka gwe wapepeyanga naye gwe bayita lubowa oyo ye mulwadde wamusiiga nti namusiiga wamusiiga obulwadde kati gwe wamwagala tokimanyi nti oli mulwadde
Nyina yali judgment ndi mulwadde. Nakiriza. Kati mwasinkana mutya mwekwana mutya nyumize Emboozi njagala Yansana gye yansanga gye tutakalira eyo. N'asiima. Mu kunsiima nange ne munezikiriza saagaana. Nange saayina kakisa nalina musiga busizi bulwadde saayagala. Kyajja buzzi. Teyakugambako nti oba twekebeze oba twambale tewamu advisinga nti yambala nja kuraaza. Teyakimbuuzaako wadde. Naye gwe wali okimanyi nti oli mulwadde ng'okimanyi n'omuvubuka si mulwadde. Naye ne weebaka naye. Wakikola intentionally? Asakikola intentionally. Kiki ekyaliwo? Simanyi nakumanya kiki waziba naye bana ekyawa bya simanyi nakumanya. Oba nejjako simanyi nakumanya leka neekyawa. I'm so sorry. Neekyayira ddala. Teweekyawa. Then nyumiza kikulu toli mu kunnyumiza ebibuuzo nze mbikusokoolamu Emboozi ate nkujja kunnyumiza Ritah nze nkubuulira nabukeera. Nze tosobola kumpona. Mwasinkana mutya ne Lubowa? Lubowa alina gye yansange wasibawazibala wansi awo. Walikuzi. Yansange eyo naye ntudde najja. Naye omukwano gwange nayinsoma naye. Omukwano gwange nagamba kale Ritah wanzibidde bba wange ne tuyomba ebyaddala. Ne muyombera ddala ne mukwano gwo. Ekitegeeza Lubowa yali bba wa mukwano gwo? Yali bba mukwano gwange. Twala bbaawo. Gwe wali tokimanyi nti oyo omuvubuka bba wa mukwano gwo? Nedda kale bali bakyakalanamuko. Naye ng'ate omuvubuka atanneegomba. Naye era yadde yali akwegomba wali okimanyi nti oyo omuvubuka bba wa mukwano gwo? Ekyo kyokka kiba kikumala. Bali bayawukana. Mukwano gwe yagamba bayawukana? Bali bayawukana. Nyumiza nga musisinkana eyo gye mukyakalira nga mwejjako. Nga twejjako. Then nyumiza bwadija nga mwejjako ng'ogenda na mwana w'abandi. N'otamugamba nako nti banaye tukozese ku kondomu oba kiki? Sooka okungamba tukozese protection naye teyakingambako wadde. Gwe tewamugamba? Wali muli toyinaamu omutima ogumulumirirwa oba wali ogamba kamusiiga abeere patana wange mufumbirwe? Nga si bba wange kati ennaku zino. Kati bba wange twayawukana dda. Ate kyekyabaawula? Nyumiza naawe Emboozi. Ate omukozi takyabeere kati twakuba takyabeere ennaku takyabeere eno. Kati ye yategeera nti afunye obulwadde? Yategeera kati yali atifunira ekiruddwa okukidusala malodi yali alifunira. Wamutwala? Yagenda neyekebeza nga ali HIV. Teyanyigira yakala yanyiga mu katono takitwala nyo kyamaanyi. Yanyiga mu katono nakivaako oba mukansolinga nakitegeera. Emboozi toginyumiriza bulungi eyo Ritah kankubuulira olinga ng'otayagala kunyumiza Mboozi oba nzijeko kamera. Njeko yaki? Nyumiza Emboozi ya Ludaman Chris. Bangamba nti nno omusajja wamusiiga Silimu nze bulijjo mbadde mpakana leero gwakimbuulidde nga kiva ku kamwako era kati nkakasizza. Kati olwenkeera nga mumaze okubikola yagamba ki? Yagamba kale Ritah onsiize Silimu gamba saayagala naye nange nabiddawo nga tukikoze kiwedde naye nsonyiwa. N'agamba atya? Tewali buzibu fenna tumira eddagala. Aye nga ye yakasolinga nze mmire nnyo eddagala. Kwanza nalina sikyagadde kumuleka nda kwalina okujja laba baddala mize eddagala. Teeka. Kati ye yategeera ddi nti afunye Silimu? Baamukebera yagenda ne bamukebera. Oluvannyuma lwa bbanga ki? Nza kwayita obanga myezi ng'esatu nagenda ne bamukebera. Naye ng'alaba alwala. Kati awo we mwabikolera mwasigala mukyabikola buli kanaku. Nga muli mu laavu ey'ekimmemmette. Tomumiisinga? Najja namuvaako dda.
Bannange Ritah toli serious. Wali olina okusigala n'oyo gaayi. Oyo yali akubiriza n'okumira eddagala. Mbu mwagendeyo mu kiraabu ne mwekubira eyo ng'akwanya abawala abalala. Mbu era ne mweswazaswaza mu bantu. Nyumiza emboozi Ritah, olina emboozi yange. Emboozi yange erimu nkulinamu emboozi yange ya ssaawa nga 2. Yankubira kuwa mu kiraabu? Mbu mwekubira eyo mu kiraabu ne mweswazaswaza. Bituufu? Yankuba isufu yo yankuba. Yakubira ki? Yansanga ne ggayi omulala. Ng'oyo ggayi mulwadde si mulwadde? Nga si mulwadde. Wakasiiga abavubuka bameka Silimu ku masajja kuno Ritah? Si bangi. Nga bameka? Sitera nnyo okwegatta n'abasajja abo. Lwawo. Naye lwe weegasse? Lwawo kale okufuna ggayi nti nankwana kuno ku kyalo. Lwawo. Bafuna naye ndwawo bafuna. Bankwana naye ndwawo sisera nnyo okukkiriza. Bamanyi ki kyendi. Ate bo tebaagala kuwuliriza ebyo. Bo tebaagala kuwuliriza ebyo. Kanesaasi kamasaasire. Kasaba mugamba ndabula nesa nywandika ndaba bulabe. Sayina gamba kakazi kalwadde ka Silimu. Tukakwana kaveeko. Kola abantu banswaliza ddala okuba nti ni mulwadde. I'm so sorry. Bwe batyo we bakwogerako. Nakuza kumunagamba kakazi kalwadde. Kalwadde tukasonda kasembera kalwadde. Nga ggayi akwegombye. Nnyo. Abakumanyi nga bakulemesa. Manyi nagamba tumutawaana. Ate singa kyokola bw'okkiriza omuntu omubuulira nti oli mulwadde ye n'akwagala nga bw'oli naye n'ayambala oba ne yeeprotectinga n'amira peepu. Lwaki tewagamba Ludaman n'amira peepu? Nga alina enfoto mumanyi bulungi. Soko nyumize ku laavu yo ne Ludaman. Ludaman talina buzibu. Ludaman alina laavu. Naye ng'akuba. Ng'akukuba? Oli akuba. Ng'akukubira ki? Bwenzi. Bwenzi. Ate waŋŋambye nti toli mwenzi toyagala basajja. Ndiye kati nkwafuna omusajja bw'ati. Njagala omwo. Naye ati just onyumya naye wali kati ziba mpina migere. Tayagala kumanya. Mwali mulaavu n'ey'ekimemmete ne Ludaman Chris. Oyo yali anzise. Atya? Yanaswa ne mwana yali anzise. Bantu abansibe kampe. Anti yali awulira obusungu nga wamusiiga obulwadde ate omwendako. Ng'omanyi kitegeeza. Kati ki ekyabaawukanyiza ddala ne mukiteera ddala? Oli yatambula n'agenda n'akatakyabera sayidi z'eno kati balina okumuvinga on the life yali. Yagenda. Takyabera ku kyalo kuno. Ne muganda we ne we yafa teyakomawo eno? Yakomawo n'aziika. Era naye simuliiko nnyo. Nali byange birala nnyo. Kati ne mwawukana bwe mutyo ne taata? Twayawukana. Omusajja gwe walwaza ate n'omuleka? Bibaawo nno. Twayawukana. Kati sooka ombuulire omulundi ogwasooka nga lubo abamugambye nti alina Silimu mwagenda babiri ne mwekebeza? Yagenda yekka nga mwagenda genda wankebere. Era wenda genda wankebere nja kugamba nga nkomyewo. Yakoma nga motofu. Yasamika kyanga nga mugazi simusembera akansembera ebbali. Ayinza okukuba. Ayinza okukuba n'embizi abwerere. Kwanza tizibiza sina arrangement yibwera mugamba nti ali HIV positive. Ngezi mwa motofu ati kansembera ndo nibanya akuba. Oya akuba. Yaja motofu n'agamba deba lego yote. Pachira chino tamana tanyira kigambo. Yakweba kana nebaka. Munyaga kigambo. Mwali mpangisiza enju nga mbeera babiri. Nsula uweri ewaabwe gye babeere waggulu. Ewa jjajjaawe. Kati ennyumba ya jjajjaawe baagirekera ani? Mwe bapangisa. Mwe bapangisa. Obadde okyanyumiza ng'akomawo ng'agenda nga yeebaka then? Nogamba life nkozi bajatandika eddagala mpola mpola. Bwe wamugamba? Yamala n'abikubuulira? Yabingamba nagamba nti wansi gwe badde kakuveeko obuvigu. Nyinza okuttira bwe kangwena nnyo. Ningamba nze tozira kuta nange nsobola okukansolinga.
tesange saayagala nga nabira oleka kusiize. Sorry. I'm so sorry. Then emutambuza obulamu ng'akitegedde nti abufunye n'atandika okumira eddagala. Nga agenda n'amira eddagala. N'akamu kwabo baali bakkiidi baali bawiidi abo bamutwasa oti agenda n'afuna eddagala ku ki Salaama. Wana appointment nga bamukumita n'agenda n'afuna appointment n'afuna eddagala. Nga bw'ojja kimanya nange nakimanyira. Ati saano simanyi badaadala amidde oba tamira ddagala. Naye nga mwayawukana. Ekituufu twayawukana. Mwayawukana mutya? Enjokana yaffe yali yakuba nga teyabula ku kyalo. Just kubula bubuzi. Yabulira ki? Yali akooye? Alina ebintu yazza tusabe tebyazangayo omuntu. Mbu yatta omuntu. Yatta omuntu. Ekitegeeza yali mulwanyi. Yali akubira ddala. Agamaanyi gonna. Tobias wadde omumanyi Tobias. Tobias? Tobias. Simujjukira. Kale kakabuka kali ka luzungu akwegeza oluzungu. Yakakuba n'akata. N'amutta. Yamukuba ki? Balwana jasi bamukwata mukwasa kuba Tobias yini yali anywedde omwenge atamidde. Ate omutamiivu afa mangu. Yamukwata mukwasa balwanira balansi. Ng'amusukumya erisho ng'afudde. Kyali kyalina kikuula buzi ku kyalo kuva ku kyalo. Kwekweka era kati saano tali ku kyalo. Ali ewa ssengaawe. Kati gwe tebaakusumbuwa? Nagamba bulambi babe sina kwala okunaku ssaawa nalibowa nali waka. Ng'amanyi akasalira biki bizibu bye nga ye omuntu. Naye Ritah, mweyamiddwa obulamu ku masajja kuno. Abantu b'e Masajja mbatumiddeko yenze Hadija Kigozi wano mumanyi ndowooza. Abantu b'e Masajja baŋŋamba neesimbewo. Munampa akalulu. Tujja kakuwa. Tujja kakuwera ddala. Bakumanyi tujja kakuwa abakumanyi. Munampa akalulu. Tujja kakuwa akalulu. Banaye nkulidde ku Masajja wano we banzaalidde we nkulidde nga naabira na ku lubalaza. Tujja kakuwa akalulu. Owaaye nga mwawukana bwe mutyo ne Ludamaani. Twayawukana. Bwe yazza emisango n'agenda. Bwe yatuukayo teyakkubirako oba biki? Nakubirako ki? Kati olubuto yakulekera olubuto? Olubuto lwalwo lwagaana. Olwalubo walwagaana. Kati n'ofuna omusajja omulala. Nawe nyina omulala naye yamanyi nti ndi mulwadde. Kuba namugambira nti ndi mulwadde nagamba nja kwogera nga bw'oli. Ye mulwadde? Naye mulwadde. Already yali mulwadde oba gwe wamusiiga? Yazaalibwa naye nga obwa bulina. Yazaalibwa bulina. That is nice. Ali ludda wa Ritah omusajja. Saano ali safari taliiwo. Awo nondese ku ssanyu mbadde ngamba bannaye Ritah obeerawo otya nga tekigawo kubeera wekka tekibiirika. Kituufu. Obulamu oba obuyitamu otya naye bw'oba wafuna akutegeera ate nno olaba no ku kyano wano abasajja ba wano bagenda tandika okunsumbuwa nti mpa ku nnamba y'oyo omuwala nze njagala kumuwasa gw'olibedde okufumbirwa ggwe. Ritah osobola. Wasifumbirwa? Nange busalawo kati saano nkuze netegerera. Kati how old are you now? Nkatetu. Okyali muto. Omaze n'obulwadde 32 years. Obulamu bwo bwonna ng'oli ku ddagala. Ndi strong nina amaanyi galina. Siri mulebevu. Mbu wali onywa omwenge okufa obufi Ritah n'okangayira. Sigo sikyakunywa nno. Wakita? Nno nanywamu katini. Katini nnyo. Olumu stress zikuyitirira ku luga kaneenywereyo. Kanywamu akacupa kamu ngende okanebake. Kati banaye awaka mwakula mutya with your granny ng'ate granny we muziba amaaso.
Aina bawala bekale naye abalo nabo batukanisa nagamba omwana we banago twamukuza kuva mbuto tunonye ku bantu be. Asime bakwa y'abantu kwakwala nange sakula kusaidia tata wange. Kulide kubukojja. Kuva mbuto ndi kubukojja. Mani jajja gwe mama ye daddy. No se nagamba nafa tumulabiride kisusse. Tunonye ku bantu be bano batusiba tukubuyambi. Kenga sibyangu kati ye taata wakumanyi. Taata wange mpozi wangambye yafa. Yafa. Naye famire ye eri eyo Masaka. Masaka. Naye omuzadde wo bw'afa ate nga yakuzaalayo wekka. Bana abantu babeera tebakufaako. Gwe singa mbadde nga bano oba basatu ne we mwali badde babiri mwali eyoddeyodde. Kyokka ate ne sitawo n'omulala gwe walinga obeera naye Diana ate naye n'afa. Kati gwe okufa kwa Diana tekulina kye kwakuyigiriza nti Katonda akyakwetaaga. Ana ye Katonda alina entegeka nga yezazategekete nga y'omuntu. Akyanetagira ddala mu bulamu bwe. Mukama akwagala okufa obufi simanyi oba okimanyi. Mwebaza kumpa bulamu, mwebaza okumpa obulamu. Yadde nga wattagali. Tagala munange bw'okeesa bwe weebaza. Naye kati ogenda kuzaalayo koddi omwana. Mukama yagaba omwana, Mukama sawa nagamba nti omwana amupadde ajja mumpa. Naye kati ona mbunno wagamba toyagala kuzaala mwana waabo neebo n'ennaku zino si buli alina Silimu nti azaala owa Silimu. Tebaakugamba? Abasawo tebagamba? Baŋŋamba. Then lwaki tokirowoozaako n'ozaalayo ku mwana? Oba onoonya Rich Guy. Olinze Rich Guy ajje. Bw'anaamufuna Mukama ajja mumpa. Nga Mukama amumpadde. Naye bannange eno stigma ng'ekuyisizza bubi Ritah. What are the problems you have faced with this stigma? Eya HIV. Bizibu ki by'osisinkanye ng'omwana ow'obuwala ng'oggyeko ekyokusosolebwa kiwaŋŋambye? Kunvuma. Psychological torture. Okubeera psychologically tortured buli kiseera. Ng'obirowoozaamu ng'ogamba oba singa tebanzaala bwe bati. Nalibadde bwenti. Okwejjusa. Nenga kati abasinga bwenti baba nalibadde bwenti. Anti kati neegomba gunegundi kale sasa gunegundi kale sinamuyitako nadda kati singa kati ndi mulwadde. Obulwadde bunabwo bumusiza bubi nnyo. I'm so sorry. Obulwadde bubi. Butya bukuyisizza bubi butya? Nnyumiza bukuyisizza bubi butya Ritah? Obulwadde tosobola kubeerako na mugayi n'omwagayi ddala mugayi gwenyiga gya serious. Tosobola mufuna. Lwaki? Waliyo banna abalwadde tobasanga yeeyo mu ddwaliro. Yeebali n'emunaanyi. Beegomba bwegombe. Akwegomba kwegombi n'akuleka. Mbu wazannya emizannyo mingi ku masajja ku n'emirala sijja gibuulira bantu giyinza okukuswaza. Mbu wazannya buli muzannyo gwonna era ky'ova olaba nze mbadde mmanyi nti abavubuka b'oku masajja kuno bonna wabasiiga ng'oggyeko lubowa. Wakasiigako nga bameka? Lubowa yekka. Abalala oba protecting. Yekka. Lubowa yekka. Ye yagwa mu mbiizo. Abalala bonna babadde nga balwadde. Nabakwana nga sibakkiriza. Namanyi kikindi. Kati ozze obeerangawo otya? Mbeera omanyi kati buno obulwadde tebwetwetaaga kubeera nga busawo bwegatta n'abasajja. Oba gwenyini ogwawo. Ne bw'abeera nga mulwadde munno. Amadwa muno si kibi. Kizibu ki by'osisinkanye ggwe ng'omwana omuwala? Ebizibu kale tulina kale waka omukozi n'emukozi tanjagayira ddala okusosola. Tumya kwata essimu yange n'aginyika amazzi. Housemaid. Lwaki tebamugoba?
ate ayagala okuvaawo nanyinika amazzi taaki nno nanyinika amazzi afa kinensi awo si wamwe si eyakusangawo yansangawo naye nagamba mukama jamusasula naga njafuna essimu endala tukotosa agenda mudwaliro ogenda kufuna ddagala babakubuuza tukufuna tutya tugenda kufuna kutya nyabo kufuna totonya simu gyoba wadde okuwaye contact yo gyobeera abe kimukale kikukwatako oyo omukozi takimanyi nti osobola omusigala essimu nasiba abennange ane namuleka bulesi akugamba ati ekana kalwadde ka Silimu takimanyi nti asobola omukwata kubanga Silimu kati ennaku zinakwatira ne malusu nange oba n'obutasoma oba nakyo kikosa abantu oba butaba na ddiini kuba simanyi kati afa kinensi ng'ogyeko ekyo ekizibu bizibu ki ebirala by'osinkana ebizibu ebirala by'osinkana kati kale ndwali bagamba kulya bunyi naye nebyange kale nga mumanyi disable Silimu tuyagenda mujagamba nti ate Ritah kati kulya bwati agamba ti gwolina kwefaako nga gwe omuntu oli muntu mukulu weefeeko wagezaako okunoonya ku mirimu sorry wagezaako okunoonya ku mirimu gezezaako n'emirimu gibula emirimu gibuze soko nyumize ku bulamu ng'osomera ku Masajja Secondary ovudde ku Winston wavaayo otya kale yana Winston yana navangera nenyiye wasamako sina nenyiye nakoma musoni yafo nga nenyiye nga muli ogamba kati nsomera ki waliyo bano abalina Silimu nga be bamemba nga ba MP nga basawo nga batambuza obulamu just waggwamu bugwisuubi ngamanyi bansomera ki waliyo abakozi mu bbanka ensi yonna ndwadde abayimbi abazanyi ba firimu abazanyi b'emizannyo abantu ab'amaanyi naye ng'ali ku ddagala ng'era agenda mu layini ng'abantu abalala n'asimba okitegeera kati wasooka ku Winston wasooka ku Masajja Secondary soka ku Masajja Secondary mane vaulengera kumane Justin woman Justin tugenda ku Winston najja nakumi kiki kyakujja ku Masajja Secondary sorry secondary dalu watandika okwagala abalenzi n'okulaluka bwabo ku Masajja ku Secondary baali bakimanyi nti oli mulwadde abamu naye ng'abalala bakiwakanya mba nemwana nyiira bwatalenzi kwanga mulwadde era naffe twali wano nga batugamba nga tuwakana era kati singa oli mulamu wange kubanga mukulu wange yali akwegomba sikyo singa kati gwe mulamu tomumanyi yamugamba nti obudde mu kamera naye kati eyo yonna endabika gye wali olabika ate n'omala n'ova ku ddagala Ritah wakola bubi liyisa bubi limpisa bubi nnyo anti obeera olina okuligira bwe limanyira omumiri omala n'otereera kati ddala okiri ewakolanga ku Masajja Secondary tomumaliddeeyo banaye Ritah tamanyi kunyumya naye emboozi eri very interesting ddala okiri ewakolanga ku Masajja Secondary bukyusa mwalinga mwagala abalenzi mu kiraasi Masajja Secondary nasomawo senior 1 ne senior 2 senior 3 mazza ku Winston ne senior 4
ninga lwenjagadde lwensoma leero nja kugenda leero sijja kutuuka nja kugenda leero sijja kati nga bw'otatuuka okomawa mikwano nga mbeera mikwano gyala sijja kuddayo lweggulo bakwano bo nabo baali balwadde nga balamu bo nga bo tebasoma nga mwenna mutoloka mwenna ku ssomero tetugenda so tugende wa tubeere ludda tulagewo nga mulagawo tesala tuba tugendeko wano tunaddayo lweggulo life yesimiro banaye sinyangu kati awo wa dropping okuva mu ssomero n'ozzaako kibi natuule waka esigazako emira biweke byange nga muli ogamba ssaawa yonna ngenda kufa saa yonna ngenda obirabye ebyakatonda ogenda n'okuwangaala paka ku myaka 10 teri kitambula okyalina emyaka emirala 7 teri kitambula wadde emyaka 7 ogimanyi ng'okyali ku nsi from now omanyi wojja obbeera ofaanana kati wali badde ofuna mangu omusajja noweezaalirayo obwana bwo nga 3 n'obulabirira ne butafuna bulwadde n'ofuna abanaakubeererawo emamufanyinga mukama mumpadde nze ndi ready okumuvinga on kati ono boyfriend wo yagamba ki oyo ye naye tabitegeera byaliko naye simutegeera tobitegeera byaliko omwana oyo kyokka yeetwala esafaari alinganga agamba nti takulabawo kati mwasisinkana mutya noono naye alina gyasala asaagala nina wentudde mu baana negomba namugamba nti nze ndi mulwadde nagamba nze nakulaba dda bangamba dda nti oli mulwadde nenja kwogera nga bw'oli kumbe nga naye mulwadde kati gwe wategeera otya nti naye mulwadde mwekebera nde yangamba nange ndi mulwadde olimu nange sinange ndi mulwadde tewagambako nti ono gayalayika nnimba yangamba nti nze gambe nange ndi mulwadde emusandikira awulira esomisiiba ono ye takuba tanakona kuliiwadde tanakuba kuliiwadde era lubowa yali akubira ddala oyo nange kati lubowa yadduka bw'ati olw'okuba mbuno yasindika obuntu that was an accident tekyali kitebusaako teguvunda byasi bali bagagga bavundu bali basobola omusibisa bamusonyiwa tebanamusonyiwa banaye nga kitalo ekya yoni yafa munange yafaaki yagongobala kulira mbu ne yoni wali wamwagala edda sakwagala naye sinsakwagala te mulamu wange mwe abavubuka bonna abaawo okuzaala bonna kapuuti babalimba omwana okoze omulimu lwaki teweesimbawo ku bwa chairman w'abavubuka toyagala saagala lwaki nze omulwadde esimbe ku bwa chairman abalwadde si bantu weemazeemu nnyo amaanyi Ritah okimanyi weemazeemu nnyo amaanyi ndoze ekyobutafuna musajja kikumazeemu amaanyi ate busatwala nentulawo nti nga ndi bwamubwenti twesiba y'amaanyi nnyo ndowooza bingi kati olina kukola ki okuba nga tolowooza simanyi nakumanya bwasantula bwenti bwombwenti asweza ezange ziggwera mu bbaala nkangeneko mubbaala singe tuleke tunule kuba emboozi ne baani ne bosanzeeyo kati bannange sente zikutwala mu bbaala ozijjawo nze ngenda lugezi oba nyina mukisa wakana nina mukisa saagera bwanga nemba sina mu 10 wadde funa gamba Ritah bakuwa ekyokunywa ogenda n'otula butuuzi emaga akantuuleko wano akuwadde nga atulaga amate Ritah nze nkwagadde ate bikinenga abanange ati temuneesomyo ne mundeka bati ndi mukazi mulwadde naye bakukwana bubi nnyo kale olina omutima omulungi singa wayagala bonna singa wabasiiga singa bonna nabasiiga ddala ku nidi kati jjajjaawo wamugamba nti maidi akusumbuwa
Yabyewunyo takyabitegeera avaako dda takyabitegeerako dda. Akaddiye. Kati ani abavunaanyizibwa akawakaawo? Waliwo omukyala yakajja n'emita kazini wange. Kati ye takyala nti Meidi akumazeeko emirembe. Era maana mukama mwana nga lwaki tomuleka obuva ku munno wadde oba mulwadde kiki ennyo. Obulwadde basosola abalwadde. Bwe bakutegeera kyova olaba nti abantu abamu bw'abeera nga mulwadde afuna patana munne nga mulwadde ne babeera babiri. Okitegeera naye simanyi lwaki todeetinga n'ogendeyo mu ddwaliro wabaayo abantu abalwadde nga baagala okuseteringa. Olabika togezezzaako kirala Ritah. Kati nze nkunoonyeze. Nze nga mulwadde munnange ng'asobola okundabirira. Naye nga gwe bw'otandika okukola osobola okukola. Oyinza okwonoona ssente z'omusajja ng'ate akutaddemu ssente. Olaba nno Katonda akuyimisa eddala n'ovuga n'emmotoka omwaka guno nga tegunnaggwako. Nange nkwegomba nti sikwekama nga ovuga emmotoka sikweba nga ogipakiza mu maaso gaffe. Kwegomba Hadija uyapakiza. Twatubeera naye wano. Tubeera nofena wano tutwepe wano Pascal mwana. Uya kati avuga n'emmotoka bisembyogera n'okuyogera. Hadija twatwepe wano Pascal mwana waffe kati avuga n'emmotoka. Maama. Sasa natuukayo ddi eyo. Ojja tuukayo naye weemazeemu amaanyi bwe buzibu bwokka bwe ndabye. Kirabika ndowooza bakwano bo bonna nga bwe twakula ku kyalo bonna balabika baakuvaako. N'obeera nga tokyalina mikwano nga omanyi ebyensi. Baddayana ne bakula buli omu n'agenda n'olaba nga bafumbiddwa ng'olaba osigadde wekka. Ate munange omulwadde anaafumbirwa. Omulwadde afumbirwa. Nina omuvubuka gwe mmanyi naye bo kapo yaabwe omuwala talina. Ali ku ddagala lino erya buli kanaku. Naye ye teyafuna. Kyekyo kye nabadde gakye waaligambye lubowa. N'otamusiiga bambi. Naye kati mwali mukubiddwa mwenna obwenge. Ate ku ssaawa eri ey'amawulaana nga yimaani erinnye. Obeera toliimu yadde akategeera. Obeera ekijja kijje. Naye weebale kusharingako emboozi yo nange. The fact nti tomanyi kunyumya nnyo saagala nnyo kusokoola bigambo. Ngenda kukusaba tukome wano kati kozze wano oyagala tukuyambe tutya. Abalabe bonabonaona abandaba. Ritah, obadde okyangamba. Awanda bonaboona banange oyambi bonaboona nja busiima nabambufunye. Nze sasitidde kwogera nti no ndi mulwadde kituufu ndi mulwadde. Sabusiima nti no kinabujja mbasajja. Balwadde banzaala nabo kuva mbuto. Paka kati myaka 32 ndi ku ddagala. Kyekyo. Kati oyagala buyambi nga ki? Bonna obujja Hadija. Nga buyambi butya? Osobola okukola? Ki ky'osobola okukola? Sobola okukola mulimu gwonna gwe mba nfunye sobola ogukola. Nga mulimu ki? Wali okoze ku mulimu ki? Kuba mu byonna by'oŋŋambye Ritah siwulidde nti oba wakolako ku dduuka egindi oba wakolako obwa secretary oba somewhere. Nakolako mu dduuka. Nga litunda ki? Byali bya bitabo ebyo biki ebyo. A bookshop. Stationery ebyo. Naye ng'osobola okukola? Nsobola okukola bwe mbafunye omulimu nsobola okukola. Nkufunira omulimu? Nsobola okukola Hadija. Nkunoonyeza omulimu? Osobola okutunda engoye n'ozimarketinga bulungi ba clients ne bajja ne bazigula? Nsobola okukola Hadija nsobolera ddala okukola. Olwakana wakooya. Awaka wakooya Ritah. N'ekyalo olina okwetereeza. Bakukebera varoid yo bategeere eri ku gundi ki. Bakukebere mpulira nti eyo laboratory ekebera ebyo ya bbeeyi nnyo. Naffe bya bwereere. Ebyamwe bya bwereere? Eyo gye bagikeberera? Bya bwereere. Viroid ate ekirala ki? CD4 count. Bya bwereere. Ate ekirala bibeera 3 Viroid. Ne CD4 count. CD4 count. Otegeera eddagala ly'oteekeddwa okumira.
bagikukebera wange naye bankebera banayo Ritah kankusabire banayo ono gwentudde naye muganda wange mulabiranga ddala nakula naye ku kyalo wano era buli wandaba ngamba Adija njagala kunteekako mu kamera naye obudde ne courage mbadde sibirina kubanga okukwata muganda wo n'omuteeka mu kamera nakyo si kyangu naye alina obuyambi obw'enjawulo ebitongole ebirabirira abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya nsaba munoonyeeko ku namba yange y'essimu Ritah olina essimu pozi ongambye baagisuula amazzi esimu yange bagisuula amazzi kati ndi ku 0 kati layini weeri layini yo ngirina weetaaga fone najja mbujja layini negamba kati elayini eweddewo kati sijjemu layini sevinga layini bannange abakyala muneeyungeko tuyambeko ku Ritah mu ngeri yonna ebeera esobose yenze Hadija Kigozi Ritah siibula abantu akaona mwena neyanza nnyo okundaba mwena nze nabukera Ritah mukwano gwa Adija neiba wange wabala nnyo okutulaba bannange assalamu alaikum